our birth month, my birth month. Webale nnyo kubanga webale. Kale webale kusima waswa. Mumpadde bagenda basasula kinzi simanyi. Ogenda gwe tewali kye tuyataza nnyo kirala. Ajja kusasula, mami ajja kusasula. Ajja kuŋŋamba nti asobola okuŋŋamba. N'aŋŋamba Emma, nze mbadde ŋŋamba okiba kisoboka n'ofuuka omuke wange. Wikiri tugateeko bino ebintu ebibulayo. Okay. So kompereze kiri kyogambye. Abadde atugobye. Mbadde amanyi kubi akalango ne malirayo nze. Okay. Eno bagiyita playmat. Playmat y'abaana. Abaana omwana wo nga akuzeekuzeemu oba nga akyali muto wabeera bebe nnyo omuteekamu kubanga kuliko oba okuzanyisa bimuyamba okukakkana n'alimaka bakuba olumu empewo wejja oba engeri gy'obeera bulengejja obeera bumakinga good noise kati omwana bw'omusasamaza n'abeera awo nga talina nagakaaba omukeka guba muzimbe nga kazimbe bulungi kabeera bwe kati atandika okwavula n'agenda ng'akoonakoonako ng'atuulamuko abanga ali mu kibaya. Yes. Ekibaya ekizungwe nungi nnyo. Okay. Ate nga nayo ya sente ntono ate senga mugiraba eno playmat banange wenna ali eyo si bwe buno bwe musanga mu supermarket eyo gye mutambulira zino playmat nzungu naawe kaluvini no playmat kigulira omwana ageno zaalira eno playmat nene oba naawe ali eyo oba ogiraba nene nnyo. Okay. Nungi bwegeza tujambula ne banene ddala. Ekirala tuyina ekyo ki kano katimba k'abaana mwe basizaako k'emisana. Okay. Omuteeka muneeno obuswera ne bulema omugwako okulala twakoma oba obusaanyisaanyi kugamba kamukwata bulungi. Okay. Ekitegeera bulungi n'ekyo ate kalungi ndowooza mukalaba eno maaso bye bimu ku bintu ebisanyusa abaana ebiri mu brand shoppers yogge bye bimu ku bantu omuntu ayinza okuŋŋamba nti kya bbeeyi nnyo asi kya bbeeyi kya sente ntonotono kya mitwalo 15. Ekyo ntono nange nzisobola. Wow, this is nice. Yete ebira tulabe kino kyo nkikutte wano. Then this is zino bazita slip suits. Kati mwe abaana gye mwebasiza mu ba ovulo zino bazita overall. Yes. Babafe basula mu slip suits. Muziraba nene mwana yabaka mu suuti. Kati slip suits zino tekoma kubeera slip suit kyokka bannaye. Slip suits zino nungi nti eyamba omwana obudde bubeera nga bunyogoga. Okay. Eyina engeri kyekola nti obudde bubeera bunyogoga providinga warmth. Ate bwe bubeera ngera obudde nga bwa musana nnyo nti omusana mungi nti ebbugumu lisusse era nakyo ekikola nti ekakkanya omwana nalema nnyo okubeera nga ali mu bbugumu afa nnyo kyekirungi ekiziriko. Ate ekirala nti bano maduuka gano ge tujjamu engoye zaffe zino mother care nti bo bwe bakola engoye nga bwe ziti kati olaba everyone nti slip suit eno ya mwana akuzeemu. Kitegeeza omwana yambala eno slip suit aba atambula. Kati bo kye bakola bateekako buno wansi mu kigere obukola friction. Kati buno bwe reducing friction nti omwana n'alema kubeera nga watambula ate aseera ku teyozi n'agweri ate ne mudda mu kujjanjaba amabwa midda. N'ekirala nti n'obuwuzi obuli muno kotoni waabo si bye bino omwana byayambala ate ne bumubaka ebigere ate n'azukka ng'akaaba simanyanga kantu kanyingidde mu evuddeko. Yes. Okay. Kalungi nnyo mujjajjagala. Okay. So if I'm to ask leka mbuze ekibuuzo unakubuuza oba olina omwana nga toyina ebintu byonyala nga byakizadde nnyo edduuka lyendimu ly'abaana si kirungi omuntu okola ekintu kya buli wakola ekintu kati nga nze nkola muli nedduuka ekintu omuntu kaŋŋambe omulimu gwo gw'olina okusooka okukola nga tonnaba kutuna ekintu kyonna kirala kusooka kwagala kyokola. Kati wemba njagala kyenkola nti ntunda bintu by'abaana nja kufuba nnyo okumanya lwaki buno babuteekako ku slip suit. Kuba onyonyola abaana n'onjagaza ozaala ete olugero lulala olunyonyola mu butuufu nange nentyamu ningamba ono omwana oba alina basatu ekitegeera bulungi nnyo. Wow.
Kano kagoye k'abaana bato naye buli mu sizes kati kano kava mu mwezi gumu ku myezi 3 months. Kano akagoye kalungi nnyo in that kali 2 in 1 kati omuzadde golowooza oguza akateteyi kamu kali 2 in 1 kumbe ogulidde n'akalamu osalawo omwana ebbugumu nga limuze n'ogamba nti omwana kamuggyemu kano ak'omunda mulekemu kano kokka ak'okungulu ayise bulungi empewo bwejja osalawo n'ogamba nti omwana wange nja mwambaza kano aka white kokka kati kano akagoye kali 2 in 1 ate ffe ebintu byaffe birizo genuine tetulina kye tujjamu omuntu yenna ayinza okwerona omuntu asobola babisokola najjamu kano n'akatunda kokka ne kano n'akatunda kokka n'akukuba naye kati ffe ekintu nga bwe kiri nga bwe biri ne hanga yaako n'obugoye bwonna n'akaveera kaako nga bwe kyavudde ebweru bw'okitwala. These are some of the mother care products zetwogerako engoye ez'ebbeeyi n'ebisigalidde byonna biri wano wanayasiba okwagala oyesowane ekyusa kkala ate kali kaki era naga ngenda gyegulira sowane ekyusa kkala ndirengako emmere akama nganze abaana batogenayo nange sinakulayo okitegedde. So this buno obugoye bw'abaana abato nabo abalenzi n'omuwala ayinza obwambala naye oba otunulya olugoye luno lw'abaana bato nti olaba engeri gye bakola obulago buno bwa kito nti omwana ne wabeera ng'omugyamu olugoye sika around omusikamu omutwe gwonna ne gugenderako omwana n'abeerawo ng'akaaba ate mama nga mukambwe nnyo akana keekaabya naye ng'omwana obadde omutuga kiraba kati olugoye luno lw'abaana nti mulaba nti wano eno neekiyalo nti ejja bweti estretchinga negaziwa bakulaga nti omwana oba omwambula osobola omwambula bulungi nnyo omwana olugoye nga tomuleeza emikono notamulegalega omwana n'omumalako emirembe nawe mama newejjako emirembe nedda buno obugoye buli 2 in 1 kano kalina empale yaako yeno then ne kano kalina akasaati kalina empale yaako yeno kati woba ogula booti peya namba omulezo gabya mitwalo emeka ebyo bino bya sente ntono nnyo byabadde ku mitwalo 16 kati byaze kumeka kati kyabitadde ku mitwalo 8 omunena mugusobola bane mugulya mbulijjo wane enkoko n'ebyennyanja emulungo guliramu abaana engoye wekitegedde weyagale walebera bisigaddeyo wano wali ebintu katera kabalese nywanto efumba chai eyinza okuba naye ezinga yesoka nemufuma kanana munywa ne bane Calvin butagula bano bintu anda katera ekole etya kati kina nywanto no nayo Dr. Brown's options kati enywanto eriko options etegeeza nti mulengera kana akantu kano waliwo akabeera munda akali muno munda enywanto wansi ne waggulu kati kano kalinganga okalabanga kafano nate kalina nako omugaso gwe kakola kano ke kakwata empewo. Tukyali ne Brand Shoppers Uganda celebrating mwezi gwa birthday. Nsagala beera biza nti bampadde ebirabo bebasoose okungabira ebirabo kunoza kati abanampa muna bye bampadde kati addako oyinza okumpa emmotoka okitegedde nina Eunice tuli kunywa nto nsonga za kuzaala nakulabirira baana towa mwana chai mugama ate nga mongofu gama ogimanyi oba waginywera mukongo kyali muto naawe gama kyeki ekikopo ekibongoka gama bikopo bya byuma kati ugenda mu maaso kati mbadde nkyanyonnyola ku nywantene ya Dr. Brown Options Plus anticolic kitegeeza empewo teyinza mpewo kati eno yo transition yetya nti eno bottle it's for the starters omwana omuto atandika obutandisi yo asobola oginywerako starter aginywerako naye ate transition kitegeeza nti omwana with time ku myezi ngoba oba ng'esatu oba nga myezi 6 kale gwe omuzadde ali eyo omanyi omwana atandikira okunywera amazzi osobola okyusa enywantene eriko n'ogijjako n'oteekamu enywantene eri muno munda kati nobeera ng'omwana osobola omuintroducingira amazzi nayiga okunywa amazzi mu mpolampola sobola okuva ku kyayi ne mukyusa amazzi mu jjiiko ako nkategedde bulungi akala kaliwa
to China brand shoppers to your experience ebintu ebirungi mikono gyaffe gye tunobagira ate nga celebrating a happy month birthday. Wow. Omanyi kye bayita evil eye? Evil eye? Wali kiwulidde? No. Tokiwuliranga? Oli mu kutya? Eriiso lya sitaani. Yemanyi tusobola kutya kuba bino ebintu tubiraba. Obeera obiraba? Eno evil eye. Bagita evil eye. Abasiraamu bazimanyi. Sala z'abasiraamu. Bagiteeka wa? Zino baziyita evil eye zino. Sala z'abasiraamu. Abasiraamu abasinga abantu abo bali mu busiraamu ennyo babimanyi. Zino sala nga ogamba nti babeera n'ensalo bagye bayita Fatuma wezityo. Kati zino ziteeka mu nnyumba. Eringa bw'olaba sapule. Eringa sapule. Ziteeka mu nnyumba kati ababbi kagama eringa ng'essaala eyinza okuteekebwa mu nnyumba n'ebeera nga musabirako. Kankwateko. Kikogamba essala y'Abayisiraamu oba yandibadde nga rosary ey'Ekiyisiraamu. So bannaddiini eno eba bakolera ogiteeka mu nnyumba n'osabirako eswalazo n'osabirako n'ebisigadde. Wow, that's nice. Zo n'ozirina? Nzirina era waliwo n'endala eziriwo kati obanga oyagala evil eyes abasinga bazimanyi Abasiraamu. Zirwanyisa amasitaani. Zirwanyisa azitwatya shaitani. Kati tumuzano kino kyabe nnyo muganda wange. Nzagala kyangalanye munnange teekaawo. Omanyi kye bayita incense burner? Incense burner? Kino kikompe kikola ki? Eno bagiyita incense burner y'amasannyalaze. Kati eno ye incense burner kati waliwo ze bayita incense obuwoowo. Bizze mu Luganda kano kwokya buwoowo. Kwokya buwoowo. Kati ffe kye tukola okwata kano n'okateeka mu booti n'obikkako ne kano akantu kaffe n'otuza amasannyalaze kati ne kagenda nga kafulumya ogwo omuka omulungi mu nnyumba. Kuno Abarabu bakozesa nnyo. Abawalabu, Abayindi. Kale kati ffe obwongo bwaffe kirimu kiri nti banange bano abantu bakozesa obubaani naye ekyamazima bano abantu babeera bakuriyetinga sente nnungi. Si kirungi kuyingira mu nnyumba ng'ewunya bubi bannange. Ennyumba ewunya ebubi teyeetaagisa. Omuvubuka ali eyo. Nasakano kakolera. Muvubuka ali eyo waswa. Emma. Lwangi. Okeetaaga. Songa nnyo olugalo sikutegeera bulungi. Era kano zenketaaga siwekerefu. Kubanga gwe tonnawasa. Atange. Yenga nese singa nagenyi n'omukyala. Wandibadde tonkola okutakutuwa ku kino naye nga kano akantu omanyi omulembe guno omutebi gwina ebintu ebirungi. Omwana ajjeewo omuteeka n'akantu mu nnyumba tajja kgenda. Omubuuza ku myaka emikadde nti maama bakuwasiza ku kikukabaani. Kali kanyokeza ennyumba. Okitegedde bulungi wasa omuntu omwasize kabaani. Ebyo tetunaabira bulala. Akala kaliwa. Omanyi olina ebintu ebirungi bingi. Give me one more. Nga bwe tusiibula birabika biweddeyo. Ebisiga akaca akalala. Okay. Kale katusooke tukikwatemuko. Let's have another section. Ebiteeteeyi by'abaana ebya Christmas omuzadde ali eyo omwana we wamaze omugulira ekiteeteeyi kya Christmas oba oyagala akaabe omwana amugulira ekiteeteeyi ekirungi. Biri different sizes waliwo na bino ebya red kubanga kala za Christmas tuzimanyi kala green kala red nakano kateeteeyi kalungi. Waliwo n'ekika kino wekiti nabwo bwe buli mu different sizes. Omwana gyangu omugulira ekiteeteeyi ekirungi maama ali eyo. Tulina obuleega obwo obw'abakyala n'emikazi zaako. Obuleega bubeera 2 in 1 n'emikazi 2 in 1.
Tulina zino empale z'abasajja extra large ennene ennyo. Abaami abatalina mpale agamba nti sayizi ye ekyabuze tuzirina wano. Peti ez'abakyala mumaama, peti ze bambalya mu gomasi, ze bambalya mu bitengi, mu ddira, obuteeteeyi bw'abakyala obw'abawala, party dresses, ekiseera bya Christmas. Akano akateeteeyi bwe kati. Kanaano. Akateeteeyi kalungi. Waliwo kano bwe kati. Kalina amayinja amalungi, kateeteeyi kalungi nako. Kano kateeteeyi ka H&M. Tukisa kateeteeyi. Na obugato buno. Obugato obulungi obw'aba girls. Open shoes. Oh, sorry. The boys. Obugoye bwabwe. And the female with leggings for the girls, then the shirts, Tina, kati sati ngazi nazo zibeera 3 in 1. Ogula hanga, angambe kati enendi 4 to 5 naye ebeerako amasaati 3. Ogula yonna, togulako saati. Obusaati buno obw'abaana obwa gentle. Kano kafaananyi bugala kasaati ke tuwaddeko omwana wali mu kamera. Kasaati kalungi kali so simple. N'empale yaako shorts naye nga nnungi nnyo. Yakulabika bulungi, nolabika obulungi osanyusa amakaago, makeup wali, amasaawa amalungi, ebiraabo by'oyinza ogabira omwami wo ng'amasaawa weegali, tulina ne makeup ono gw'oyinza okwesiigako. Tulina Cutex wano, Cutex ono abakyala, abantu abakola Cutex, then tulinawo ne earrings. Oba oyagala kwekulirako earrings weeziri, biseera byalabika bulungi, tokkiriza kulabika bubi mu biseera bino. Tulinawo ne bunikers buno bu briefs obw'abaana obulungi, then n'abaana abato shoes zaabwe weeziri wano obw'ekibebe. Playmax tulina nyingi nnyo eziri mu sitoko nyingi. Keso yagaddewo anything osobola okuŋŋamba zo zikyaliwo kubeno yonna sitoko ya Playmax. Ate ng'ebintu byeyongedde okuba ebingi. Obugoye buli eri obw'abaana abawala, ebiteeteeyi nga buno betugabiddeko okubaana. Mujje tubaguze discount. Esaawa eno tuli mu kugaba 50% discount kubanga Christmas season. Waliwo telewooteri eno ey'abaana. Omwana kwayinza okwebaka nateeka omutwe gwe n'awummulako nakyo. Naye obulungi nnyo eri abaana. Ate nga kino ky'ekiseera ekirungi eky'okugulirako ebintu ng'ebyo kubanga tuli mu discount, mugaba discount. Tujja kubeera kirungi eri omuzadde okuspendinga ssente ntono ku bintu ebirungi.
wabala bebi kwebe baka oyinza omubikako nkesi wagadde bero sobola otugamba abaana abato sayizi zinto esangikirwako abakuzeekuzeemu tulina obuteteeyo bungi bw'abaana abato ba girls okuvira ddala ku mwezi gumu paka ku myezi egiddako awo 3, 4, 6 mpaka ku myaka 10. Tulina engoye okuva ku mwezi gumu paka ku myaka 12 ez'abawala. Dresses bwabwe ate nga bulina different sizes. Nabo mother care banoona girls. Alabika bulungi amaka gonna nga buno omukola obusimpa ate nga buli classe mu kashoti bwa 4 to 5 naye nga bulabika bulungi nnyo nnyo nnyo. Bulinganga bunaye tupijamizibwa abaana abawala mwe bayinza osula kubanga tukimanyi ffenna weather yaffe eya Uganda eri kinda hot, so omwana tikitagisa musuza mu bintu nnyo nnyo bizitowa nnyo, yetaaga omuntu obuli so simple ate nga bulungi. Kotoni bulungi omwana weebaka tewali kimubeerako nti oba omwana n'ogamba mbu yabutuse simanyanga ebbugumu nno. Waliwo n'amasweta abaana omuzadde ali eyo osobola okujja n'ogulira ku mwana we sweta abasuubuzi tusobola okubasuubuzaako ate temwerabira nti kati tuli 50% discount. Jangu tukuze ebintu byonna biri 50% discount. Jangu tukuze omuntu ali eyo tuli ku sale kati. Waliwo n'obugoye buno fine bwa balenzi naye n'omuwala wakambala tekamuzira. Kagoye kalungi nnyo 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 nnyo. Eno mpale ndowooza mukalaba nga we kali. Iza pants buno tops waggulu. Kagoye kalungi ate naye kotoni mulungi mother care. So muzadde ali eyo omusuubuzi ali eyo jangu tuguleko engoye ennungi ku namba 00707867477 oba ng'olina ekintu kyonna ky'oyagala oba ekintu kyonna kye weebuuzaako oba waliwo ky'otategedde osobola okutukubirako oba n'otugamba ne tukuwa directions ku namba y'essimu eyo 0707867477. Ebintu bino birungi nnyo, ebintu bino togenda kubeera disappointed ku kintu kyonna kyonna ky'oguze kubanga tudirinze n'abantu bangi online tetunaba kufunako feedback mbi oba eri negative. So mutwesige ku ebintu by'abaana ebirungi, mutwesige ku ngoye z'abakyala, mutwesige ku bintu by'abamaama bye bayinza okukozesa nga peti nga disposable pants, ku buleega, ku blankets z'abaana. Ebintu byonna ebisinga byonna ogenda bisanga wano ku Brand Shoppers Uganda kwaniko balagala just near Tirupati Mazima Mall. Buli kimu ogenda okisanga gwotuuka ku Tirupati Mazima Mall. Call me, erinnya lyange Yinze Eunice. Namba y'essimu 0707867477. Wali tulinawo ensawo z'abaana school bags, Spiderman, Ferrari, Minimals, Maricat. Oba oyagala toys wali waggulu tulina tube side seat, tulina ball racers. So in case of anything osobola okutukubirako netugamba tuba tujja kuwa ebintu ebirungi, amabaafu g'abaana, poti z'abaana, engoye z'abaana. Oba olina ekintu kyonna kyonna kye weetaaga jangu tukuguze ate nga tugaba n'ebirabo. Essaawa eno ngeri gye tuli mu Christmas season ya kuweebwa. Wow.